Teweibala ngo omukulembeze bamulemesezza okuba campaign ekasese. Tugenze mu deep politics. Njagala weebuuza ekibuuzo. Lwaki Museveni yavaayo n'akola statement ezigamba nti ssaawa yonna bayinza okulwanira Indian Ocean, kitegeeza bayinza okulwanagana ne Kenya. Eyo statement teyali diversion. Teyava buvi mu bbanga nti ateekewo comedy. Nedda. Yayina ensonga gy'ayagala mu ekyo. Ensonga eriwa. Museveni atya Busia. Ku saidi ya Kenya ne saidi ya Uganda. Abantu abo bamukooyera ddala. Jukira, buli wetulanga ne tugamba protest vote, Museveni ajja kuleeta amagye ne poliisi abiteeke mu bibuga ebyenjawulo. Kitegeeza ki? Nti boda zijja kuba nkalu. Kati yeetaaga ekinaasitopinga abantu e Busia. Jukira, Museveni ne Kenya ne Ruto bali bati, bamukwano bati. Era ezo Starbucks eziri e Uganda za Ruto, ezo zolaba Starbucks. Kati Museveni yeetaaga Ruto amuyambe. Kati Ruto amuyambye atya okudeployinga amagye ku ziboda oba ku boda yawa ye Busia. Kati Ruto okudeployinga amagye ku boda ye Busia yeetaaga ogenda mu palamenti ya Kenya okusaba y'amagye ago. Kati palamenti ya Kenya ebe yina ebibuuzo by'ejjo mubuuza nti amagye oyagala gaaki? Nti amagye tulina insecurity, Uganda eyinza otulumba. Oba okategedde. Tulina insecurity, Uganda eyinza otulumba. Museveni atya boda bbiri. Atya boda ey'Ekasese eya Congo. Lwaki? Nti eri Congo tebamwagala. Ate n'abakonjo nabo bamukoowa. Era teweeyibaala. Bino bye yateekawo emabega kaawo wiiki nga 3 emabega. Nti simanyi wali ab'ebijambiya abaalumbye Balakisi. Abayina amajambiya abaalumbye Balakisi. Kuteekawo insecurity. Oba owulira? Kitegeeza nti omukulembeze waffe baba n'ensonga emusitopinga nti eno tojja kujjayo. Waliyo insecurity. Oba okategeera ako ke bapulaninga lwaki? Nti ebigambo omukulembeze waffe byabuulira ebitundu gy'alaga biba bya busagwa bitya eri Museveni. Nti buli kitundu ababuulira ebibaluma n'ababuulira ne solutioni. Kati Museveni atya omukulembeze waffe okugenda okukwata ebigambo ebyo obiteeka mu bantu b'Ekasese. Oba owulira? Kubanga Museveni alowooza nti amaanyi gayinza okufubutukawo e Congo ne geegatta ne mu bantu b'Ekasese awo. Omuliro ne gukola ki? Ne gumulumba eno gyali. Nagambye talina security esobola kukuuma gavumenti ye. Senga bannayuganda mu buli kitundu baba byasazeewo. Amagye ne poliisi ateekateeka bidiployinga mu ki? Eno mu bibuga. Osegedde? Kati boda zijja kuba zisigadde nkalu. Kati yeetaaga Ruto akwate amagye agadeployinge ku boda. Abamu abayiseemu abayingize Uganda bajje bamuyambe. Kati Ruto okuwakisesinga amagye palamenti yeyino kikowa okimuwa. Osegedde? Okufuna access ku majago palamenti yeyino kola ki? Okusayininga. Kati palamenti yeba yeetaaga nsonga nti owaya amagye oyagala gaaki? Nja sawa yonna Uganda eyinza olumba ki? Eyinza olumba Kenya. Yensonga lwaki twetaaga amagye tudeployinge ku ziboda. Museveni atya nti bannakenya bayinza okusituka okuva mu Kenya eyo bayingire Uganda ate nga talinayo security. Egenda basitopingirayo security egenda beera eno mu bibuga. Deep politics. Okategedde? Kati buli kintu kyolaba Museveni n'owomulaba nga yeesesa wabaawo meaning gwoyina soma musome ogambe kati wanaategeeza ki? Mwemu abangi nnyo baabikolamu comedy ne bajja Indian Ocean babikolamu comedy. Kumbe yo omusajja ye ayina kyayisaawo. Ruto mukwano gwe nnyo ne business. Ruto enguzi gy'abbye Kenya yonna agimalira wa? Investinga Uganda. Respect.